abasindikiddwa eduzirayo Brenda Namutebikwizira akulira eby'emirimu ku Kkanisa ya Trumpet Uganda ne Edi Muhanje akola okuwandiisa ebitongole n'amakampuni kigambibwa nti mu January 2024 n'ekigendererwa eky'obufuzi olw'okwagala okweza obwannannyini ku Kkanisa yateeka omukono ku kiwandiiko ky'olukiiko olufuzi nga kiri mu mannya ga August Tamale nga balina ssente z'ekkanisa ze baali baagala okunyaga. Omusango guddwa ku Muhanji kigambibwa nti yeekubaana mu kuyambako Namutebi okugingirira ebiwandiiko basobole okweddizza obwannannyini bw'ekkanisa. Emisango gyombi bagyeganywa buli oludda olwabe nga lukulembera Luteete Mika akola ku by'amateeka ategeeza nti okunyiriza ku misango gino kukyagenda mu maaso era n'asaba kwongezebweyo. Not guilty has been entered. Have you understood the charge, Mr. Muhanji? Yes. Is it true? The not guilty has been entered on count number 1. Investigation is still ongoing. For that matter, you worship to pray for eventual death. So that was finished. Investigation. Wabula munnamateeka wa Wabera Jacobo Lubirizi asabye kkooti abantu baabwe okweyimirirwa kyokka n'abadde balina byebatannaba kutuukiriza ku fayiro yaabwe era omulamuzi Ronald Kayize owa Buganda Road n'akwongezayo okutuusa 11 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Josephine Innocent Senfuma yakusakidde Green ku Bukedde TV.